Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bwebaletanga proof Ssenyonyi omusango gwe gumulisiga bannayuganda munkubanga amayinja ntadde wonkukuba amayinja munkubanga amayinja wonna bwe mwagala omusango ogusinga Ssenyonyi munkubanga amayinja mwenna bwe mwagala Mukama atwalanga byennina ebitono n'atwala n'obulamu bwange kuba Ssenyonyi mwesiga talyanga ku nguzi talyanga ali innocent naye nkugambye amasiga ddiini gakola ki geyesiga nti ddiini si musiru tolina kyoyinza kukola ddiini nti bakolera banene ate bebafuga eggwanga bogamba nti ekitongole ekiramuzi nti parliament tolina internal affair osobola okukwatako kakati bajja kutambuza Ssenyonyi akowa biveeko olutalo lwa Joel Ssenyonyi nze mmanyi gye luva lulimu abantu ba mirundi ebiri bajjajja balabye mulimu leadership ya parliament yes mulimu ne bwe yaddira mu bigere jjajjaffe batugamba nti amazima galwa obulimba bwe busookayo naye ate era oba oliawo ne bwe gaba galuddeyo gamala ne gakola ki gamala ne gavaayo olunaku olwaleero ebyama bibino bigenze mu maaso n'okubeera nga bizuuka ku bintu ebiri wakati wa Dini Lubowa Sava kwoteeka Lop Joel Ssenyonyi kakati nno mwababadde beebuuza ebingi nga mwebuuza ye buno obusungu obukozesebwa ne bino byavaawa ye abaffe ddala kituufu Joel yakwata mu kibbo mwana tu baganda bagamba nti bantu bala mu magoma gavugira baliwo ate era nange nti emwanyi gye weesiga yeetabaamu mulamwa oba oliawo kakati olunaku olwaleero musajja mukulu eyata Professor Bajjo avuddeyo n'ayassa ebyama bya ddiini nawwa gye yajja ddiiru eyogenda mu maaso n'okubeera ng'akuba Lop Joel Ssenyonyi Kasuku omu ku boolugamba abakyasinze wano ate y'omu ku bantu abakola zi sub investigatives avuddeyo n'abyasa n'agamba nti ekituufu kiri nti bino byonna biva eri oyo gwe yaddira mu kifo kwoteeka ne abakulu abakulira parliament jjukira nti olunaku lwajjo musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Rutamaguzi Semakula ne bugena ku video yaffe eyasembyeyo akulaga nga gamba nti abafujjirira okulwanyisa Ssenyonyi ye muntu omu mu no opposition nga munene mu opposition kwoteeka abantu basse kinnoomu kati nkuleetedde ekinyusi ky'emboozi eno era nkusaba video soko giwe like wammanno etambulire ddala etuuke ne ku mulala yandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu nkusaba osubscribing gw'atannaba twegattako mu butongole yatwegattako edda nkwebaza ne nkugamba nti weebale video giweka like wamma bw'omala osubscribinga kona kadaawo okajje mu personalize okateeke mu all nga buli mboozi gye tusaayo ogifuna essimu eryawo wansi esembyayo 11 ye ya Sheikh Ashraf Demba omusomi w'edduwa omukubireko akukoleko bulungi nnyo nnyini ddala ate era nawe ayagala olanga naffe simu eyo esembyayo 57 gisindikeko message ng'oyita ku WhatsApp tulange discount yaffe ekyatambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala obutamala budde bwonna nzikiriza tutandikire ku bigambo bya Bajjo owulirize ddala nti abasajja mu nsi muno tebakyayina mulamwa mu obuwumbi busatu n'omwana yali muddiru mumanyi Ssenyonyi yagera omwana yali wa Nuupu komanyi bingi soko zandi ndaze kuwa bwino nze bampita Professor wa bwino omwana ng'atwalira Ssenyonyi omulimu gwa Uganda lolo okusevinga omulimu gw'omusajja oli gwe bambi abona atambula ayita mizimu ku kkubo Ssenyonyi yakwata omwana yamutwalira omulimu mu office n'amusibira mu office n'amugamba tutula mu motoka yange ne bagenda ku bank omwana Ssenyonyi n'agamba omwana sisobola kukola kintu kyonna kulya mu bannayuganda lokwe kwata milioni 2 oyinza okuba kino kireesa lwa bwavu zali senemeka bali bamuwa obuwumbi busatu omwana yali wa Nuupu omwana wa Nuupu saga akwogera nnyo manyage mukana mugulu bategenda ku banka Ssenyonyi n'avuga omwana yo mukulaga amanyi ebyama n'avuga omwana paka ku banka n'amuwa milioni 2 n'amugamba genda abasajja batuddamu kuba meeting aba Uganda leo Ssenyonyi manyi yakola
yasibisa omusajja yagobesa omusajja wa Uganda Railway yali agezaako ku bribing omuwenguzi kakati nno Lopu Joel Ssenyonyi yekata amaziga gamuyitemu wabula ategeeza kimu kyokka nti byonna tubikwase Katonda kino nakyo kijja kuggwa kama atuyambe fenna tubeere banjawulo naddala ffe abali mu byobufuzi ate ensangi zino songa ezo ziyitiridde nnyo sente y'omusolo nabye injiniya wano injiniya alina ebigambo bingi nga Ssenyonyi palamenti waliyo sente nyingi tuleetereko injiniya avaako kubanga ebiri mu palamenti eyo naku zino za munda bankubira ddala emmeeza ate sigenda kusirika kubanga waliyo bitagenda mu maaso bulungi ku sente y'omusolo buwumbi na buwumbi obukozesebwa mu ngeri etategeerekeka. Ebigambo bya Joel mubiwulidde kituufu bikwasa ennaku naye nga byebyo bye bituufu ge mazima kakati nkuleetedde amazima n'ebyamakasuku byabotodde nti bino nno birimu gwe yasikira mu kifo oyo si ye Mathias Mpuuga Nsamba then kwoteeka Speaker Netanet Among n'abalala bibino mbikuleetedde birabe. Olutalo lwa Joel Ssenyonyi nze mmanyi gye luva lulimu abantu ba mirundi ebiri bajjajja balabye mulimu leadership ya parliament yes mulimu ne gwe yaddira mu bigere bajjajja boogedde wano so kati Joel Ssenyonyi nze kyenjagala omuga parliament bamulwa yeempulira eno ewaffe bye bamwogerako betutuulatuula eyo n'osanga abakulu nga batudde Ssenyonyi yagaana okubeera nga bannabyabufuzi abalala balye yagaana okulya nti people believe politics is about compromise. Kino bw'okinyiga kino n'okireka ne kiyitawo win-win. Mpuuga kye yali azannya nga Mpuuga yamanyi nti yes wadde opposition kati era emu ku byabatabula eri nga bano baagala Mpuuga abeere hardliner nga bolaba Zaake nga bolaba Ssenyonyi bwali leero naye nga ye Mpuuga politics we gwazannya ye politics where there is no permanent friend no permanent enemy. Kati speaker baba agamba nti government kuba baba bagenda okutuula mu parliament but speaker ajja oba anaatuuza olukiiko olwo batuula mu meeting speaker leader of opposition ne leader of government business ne bakkaanya ku bigenda okwogerwako oba okitegeera kati wabaawo okkiriza nti kino katuwangule kino kakigende kino katukifune kino kifiirwe kati bano bo bali bo kye bagamba Ssenyonyi yali hardliner yagaana oyo gwe nalonde nnakawano nti ekintu kiri beekiti kibeere beekiti kati balina muku bamufiirako bakwesa blackmail jenjiri bo basava ekigambo kati ffenna kye tulinze kiri kimu bujulizi oyo omuntu kati alinga wa munaana gwe mpulidde ayogera nti sente zako naye buli gwe bagamba nti owaayi tuwe ku bujulizi takola ki naye nayagadde ekintu kimu kuba saava amanyi okuggyako awo kuyaya era ngambye ono namusanga ne mugaa nti kati ebintu bya kooti kyaffe kooti tuli beetegefu kanenga nti kyensinga era ekibuuzo ekijja osooka mukama wange obujulizi naye Ssenyonyi mwagadde waba yagaana okulya ocompromisinga that Uganda is bright yes birabika bituufu we natandikidde nga nkugamba nti oba oliawe mwanyi gye weesiga teyetabaamu mulamwa ne bantu balamu magoma gafugira baliwo ndowooza ensonga ozirabye kakati nno bajja ye ayongedde okubeera nga kaanya ku nsonga zino nawaddiru gye zaava ne ssente abaali bagenda mu maaso n'okubeera nga bazirya ye zaayitanga mu makubo ki era ono wano waasinziridde n'agamba Joel ekituufu kiri nti talyanga yadde olw'ataano wabula alabisizza abali b'enguzi yamulabisa kakati olina bw'oŋŋamba nti yalidde ssente za Civil Aviation Authority of which Civil Aviation Authority kibiina kitongole kya gavumenti ekitakkirizibwa kugaba nguzi era ekitakkirizibwa kwenyigira mu buli bwanguzi kubanga omusango Ssenyonyi agenda guwabula kati kankude eddiini mu namwe abavuma ddiini mu kikomye njagala abantu batujenga ku leediyo tubalizoninga bulizonizi ddiini luba wasaafa yeesiga ebintu bisatu in my opinion kawulire kano bulungi in my opinion ddiini luba wasaafa alayiwa Kahindo Otafiire akolagana ne Chief Justice
akolagana ne speaker wa parliament abantu abo bagenda okuyamba dini nze nkuwa information sirika bagenda okuyamba dini bagenda kola bwe bati nagambe tonvuvuba bagenda okuyamba dini bagenda kola bwe bati dini nti ali protected bayinza obutamusiba bajja kuluisa musango gwa Ssenyonyi atambulako waguveeko nga guli mu kooti teguvaayo. That's why gemanyi dini gakola ki naye kakati mu nupu ze mpulira obusungu titali bantu bajja kunyonyola bantu bintu bino bawogana buwogganyi tebabulira nsi kituufu nti oli kye yesiga amasiga ameka esiga eddamuzi esiga lya parliament nesiga lya botafiri ali esiga gobwino mujja wabba in my court botanga in my opinion kubanga buli misango hindo tafira java dini ya muolereza Chief Justice kimanyidwa nti mukwano gwe muolereza Ssenyonyi kitegeeza ki ati in my opinion kitegeeza neda sipusiga bantu dina mpuze njogera kituufu basooleza Ssenyonyi sogera nkona Ssenyonyi ku simu sikuira nga Ssenyonyi ngende nkolereze wabula nkuwa information yentuufu in my opinion tiamanyi gona muganda wa Fedini gayogeza nti ayinaga na masiga ameka nti Ssenyonyi ye mutuufu muguno omusango kuba teri muntu wa kitongole kya Civil Aviation Authority ayinza kujja mu kooti na Ssenyonyi enguzi basoka kwata yo yagigaba nga tunakwata ani Ssenyonyi naye amanyi gayogeza n'obukambwe nti yesiga amasiga ameka bobanga oli mukwano gwa Chief Justice ngoli mukwano gwa utafire ngoli mukwano gwa Speaker obera protected basobola okuzanja data yina ne bawanvu y'omusango. That's why nkugambye nti Ssenyonyi ye musajja akoledde mu bugubi mu parliament nti akubya Uganda Railway nakuba Kosase nakuba Bank of Uganda nenga report ba mafia bazikola ki kakati bali mu kumupeyinga baka between me and Yukadima ndayire ki ku radio gameti jogera mazima kati ndayire ki ndeyo mwana future yaina tasobola kulya Ssenyonyi tasobola kulya busente obwo sente zo nyingi bajju butono obusente wano kati Ssenyonyi bobanga gwe leader of opposition ngofuna budget over 3 billion lwacho ba 1.7 wadiro yaziba ulinga cyali kokosase bobanga gwe joro Ssenyonyi kubanga muchu kati kankubule cyago biso wekitibwa mpuga ekyo kama Ssenyonyi we kuluno obusungu bwagobeso wekitibwa mpuga mpuliriza bumaze emyaka 2 years from back Jeno Salem Salama nchi enjogerako Jeno Katumba Wamala manchi enjogerako former CDF Mhozo manchi enjogerako Soko Sirike President Museveni manchi enjogerako Jeno na Raiso manchi enjogerako Cho busungu bwa mpuga Chaguna njogo bwa mpuga si milioni 5 zokka obusungu buliwa tosokola kubandi professor milioni 5 kakati Chagula nyoye gwe mulaba akutte fayiro y'abantu Chagula nyagenda goba abantu mukabe ayina ka fayiro katambula na kako agenda kuma ababaka ba parliament card mukabe mbaka wange banamuwa era bana bali bagamba Kyagulanyi kabaka yamukubira simu n'atakwata Archbishop yamukubira esimu kituufu teyabakwata naye yamana n'anoonya kabaka n'agenda ebbanda namugamba omutanda abantu bongamba okuwuliriza mpuliriza gwe nkuwa ebyama ati yeno program yekuwa ebyama mpulira namugamba ayi Ssaabasajja kabaka bampadde kirabo ayi Ssaabasajja ekubera kubanga bebirabo sebo ayi bibo birabo mayika matamanyite ayi Ssaabasajja kabaka abantu bongamba okukolagana nabo fayiro yabwe yino kabaka nagira nagamba gemanyika chovranga Kyagulanyi example kankwe bwatize Mr. Bwino kankwe chovranga Kyagulanyi bantu ya katikiro dabako lwaje amutuna amukene kabwati kubamba nyempologo memanya amazima Kyagulanyi simusiru mwabazima gachi kubanga yagenda amutebulingire bibi abasajja be abayita abasajja ba Buganda Kyagulanyi gafanga anonya Archbishop ngera amugamba mwa fayiro y'abasajja Archbishop ke yasigala mwaka na kwadde babikoze naye bayambo basonyiwe Ngabaga yekitafe mu Katonda bino ebyambo bijja kubajjo yekka kakati mbadde nkubulira ekigambo kino nti Kyagulanyi takola nsobi tekyali bukadde 5 bwe muli manyi olugero nasalawo kigaana era nasalawo kusirika mumpito w'olugambo mugamba njogera nnyo obusungu bw'olimanya bampuga abo kye baakola mu Katonda muggulu olinyigira oliva mu byobufuzi singa amazima ganavaayo nga bwinadoza badde njogera ng'owuliriza ate njogedde mpola nga siwoggana nti Ssenyonyi emivuyo gy'alinnyeko mu parliament abamulwanyisa ate munnange parliament yonna Beyond the newsroom gwe mukoto webale genda maaso n'okubeera ng'otugoberera nze Deni njagala okwebaza n'okugamba nti kyokola kya mwendo mungi nnyo akuume eggulu Deni ate tusinkane Ssaabasajja Kabaka wangaala magulu nnyondo kyukyulikoma ssente watwa baffe maama Nnaabagereka agerekere Obuganda mwenna mbasabira ne mbagamba omutonza gwoyo abankuumire wabula mwagala ennyo ensi yammwe ate yagala nnyo omuntu munno tosiga bukyayi wabula siga omukwano kuba obukyayi tebutugattako
butwawula yawulamu wabula omukwano gutugatta wamu. So yagala nnyo munno, oyagala ennyo ensi yaffe, ensi yo, then mugende maaso n'okuba abakozi ennyo tusobole okubeera nga ensi yaffe ate oba oliawo tugyesiimiramu oba abaliddawo nga beesiimira mu nsi yaffe. It's all about you to play your part. Abaliddawo basobole okweyagalira mu nsi eno. Mbeere bulungi banywanyi, akuume atakuumira mpeera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.